Nsanyuse okulaba ggwe omulungi andaba. Nkwaniriza ku kyapa kyaffe kino ekya YouTube nga oli ku Zuula Uganda. Olunaku olwaleero nzize tusome oba tuyige ku ebika by'Abaganda. Kantandikire ddala n'okumanya ekika kye ki. Ekika be bantu abeggatira mu bukulembeze obumu, ngono omukulembeze waabwe abeera wa kasolya era nga beddira omuziro gumu. Ekyo kye kiyitibwa ekika, era babeera n'obuvo oba ensibuko nga y'emu. Abaffe tulina ebika naye wali ozzeekaawo ne weebuuza mugaso ki ogw'ebika? Ebika bino birina emigaso mingi naye kantottoleyokko emigaso egimu. Mu bika, abantu mu bika mwe tumanyira emirimu gyaffe eri Obwakabaka bwa Buganda. Njakuwa ekyokulabirako. Ab'Embogo bano omulimu gwabwe mu Bwakabaka kwe kusitula oba okutambuza Ssaabasajja. Nazzikuno bamwetikkanga ku mugongo ne bamutambuza. Naye ensandi zino okwawukanako nedda, Ab'Embogo be banyoola enkata ya Kabaka. Ab'Engabi bamanyiddwa nnyo era abamu bwe baba boogera bagamba engabi ennyunga. Bano mu Bwakabaka omulimu gwabwe gwa kuyunga. Era bwe wabanga waagudde ng'afunye obuzibu nga beebuuza ani eyeddira engabi wano, Misinde nga bagenda banoonya engabi. Ow'Akatiko, ekika ky'Akatiko, bano no baabeeranga basanyusa. Nazzikuno omukulu w'ekika ky'Akatiko gwe bayita Ggunju be baasanyusanga mu lubiri lwa Beene era nga bagenda nga waliyo emikolo ne basanyusa Beene nga bayita mu mazina g'ekinnansi, kwe kubbula n'erinnya lye bayita amazina amaggunju nti gano abantu ba Ggunju be yakulemberanga be bajjanga mu lubiri lwa Beene bamusanyusa. Waffe ekika kyo kirina mugaso ki mu lubiri lwa Beene? Olwaleero nsaba nnokoleyokko ku bika ebimu ebiri mu Buganda. Buganda muno tulina ebika 52 era nga buli kika kirina omukulembeze waakyo, oyo yatuula obutereevu ku kakiiko ka Kabaka aka Beene. Era ebika ebyo birina ensibuko yaabyo, birina ekitebe kyabyo era birina emirimu gyabyo. Olwayo ndayitamuko ku bika ebimu, ng'olwo ngenda kwogera emiziro, akabbiro n'obutaka. Sinakindi n'omukulu w'ekika. Mulungi andaba, nsaba okkirize olunaku olwaleero nkomekereze wano. Mu kifo kyekimu bw'ogenda okusanga ebika ebisigaddeyo 52 tegenda okwongereza. Kyenjagala onnoonyerezeeko omanye ekika kyo kirina mulimu ki era obutaka bw'ekika kyo buli ludda. Ku lw'ensi ne Kabaka wange akuume atakuume yambeera.